Bannakibiina kya NUP bano 11 abatuusiddwa ku kkooti wano e Nabweru. Kinajjukirwa nti abamu bayimbula akakalu ku kkooti. Kaakano bannamateeka baabano era nabo bakomyewo basaba ekkooti eno okuba nga yeeyimirira abantu bano. Vira bwerere. Ayo tetujja yingira. Olunaku lwa leero kkooti ekkiriziganyizza naffe nti fayiro yeetaaga okuweerezebwa ku kkooti ya ICD era n'egamba nti yafunye ebbaluwa okuva ewa Deputy Registrar ng'agiragira okuba nti eweereza fayiro eyo okusinziira ku kusaba kwe tuzze nga tukola. Era bw'etyo kkooti n'ekwata fayiro n'eba nga egiweereza ku kkooti enkulu okusobola okutuyambako okubeera nga tusabira abantu baffe okweyimirirwa. So ekiddako essaawa eno kwe kulaba nti tugenda ku ICD court tulabe nga okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa kwe twateekamu kubeera nga kufuna olunaku olugenda okuba nga abantu bajja basabirwe okweyimirirwa mu kkooti. Bali mu mbeera ki bo? Abasibe tebali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti balina obuvune obw'enjawulo obwava ku kutulugunyizibwa nga bakwatibwa n'embutukulu gye babadde. Ate nga waliwo n'abaakuwa batuuni ku mutwe nga Muyodi Hamidu ng'ate ddala mu makomera tukimanyi bulungi nti teri bujjanjabi bumala. Ate nga abasibe bano bandyagadde okuba nga bafuna access ne ku basawo baabwe ababadde bajjanjaba endwadde ezimu nga pressure ne ulcers naye nga tebasobola kuzifuna. So ebyo byonna tugenda kubiteeka mu kusaba kwaffe oba twabitadde mu kusaba kwaffe okwa bail kwe tugenda okukola ku ICD court. Human Enforcement Act eragira nti omuntu aba atulugunyiziddwa atasaanidde kugulwako yadde omusango. Musuubira okuteekayo application nga mutendalingamu ebyo nti omusango esaanidde gibagibweko aba atulugunyizibwa. Ekimu ku bye tulina okukola nga tutuuseeyo kubanga eyo remedy etuweebwa mu kkooti erina jurisdiction ng'erina obuvunaanyizibwa okuba nti ewozesa omusango. So byemu ku bye tusuubira okuteeka ku record bibeere nga tubisaba era tusuubira nti kkooti ejja kukkaanya naffe ne bwe tuba tetusoose kuteekamu form application ekyo it is a matter of right kye tusobola okuraisinga ne tusobola okuba nga kiwulirizibwa kkooti ya ICD. Abasibe ababiri abayongerwako bazze n'ekirala
ekyokuleeta abasibe bano ne babateeka mu chambers abantu baabwe ne batamanya kigenda maaso n'okubalabirako ddala ekyogerako ki okusookera ddala tukubiriza kyandibadde kya buvunaanyizibwa okuba nti abantu abaleeteddwa mu kooti tutulenga mu open court waawo nga kooti erina discretion okusalawo negamba nti tujja kuwulirizibwa nga tuli mu open court oba nga tuli mu camera oba nga tuli mu chambers kubanga etteeka libakkiriza naye tugamba ku lw'okulaga obulambulukufu obulungi n'okuvaawo nga tewali ayina nkenyera kyandibadde nga kirungi nnyo kooti ne zeemanyiiza okuba nti abantu emisango giwulizibwa mu kooti eyawamu buli omu n'agoberera ebigenda mu maaso. Ababiri? Yes, ababiri Salimu ne Sekabembe baleeteddwa olunaku olwaleero era nga emisango gye gimu nabo bali kujja butujju era nabo balinze kubeera nga basabirwa okweyimirirwa so ensonga zonna tugenda kulaba engeri gye tuzikwatamu nga tumaze okufuna akafubo nabo okusobola okulaba babakwatira mu mbeera ki babayunza buyunzi ku fayiro balumirize bano oba ddala nabo bali ku mulamwa ogw'okuba nti batulugunyizibwa butulugunyizibwa so ensonga ezo tugenda kulaba nga tusitunuulira nga tumaze okuyinterfecinga nabo mu kkomera olunaku olw'enkya. Nabo baba committing to high court oba? Omuwaabu ya gavumenti ategeezezza nti bo bakyanoonyereza tebalinawo yadde obujulizi yadde n'olwekyo bakyanoonyereza balabe oba balifunayo obubaluma yadde so naffe ne tubaleka n'olwekyo yo nga gavumenti tennafunawo obujulizi bwonna buluma abantu baffe era kyekimu ne kuba n'ababiri be yataddeko nabo etandika butandisi kubanoonyerezaako. Coland Company Advocates musango guno mulina emutuuse ku kusabira abantu bano beyiro era muteeseteese biki okutwala mu high court? Tweteeseteese bulungi okugenda mu high court ekirungi bulijjo kye tubale tusabirira leero omulamuzi akkiriziganyiza naffe tumaze ebbanga nga tumugamba abasibe baffe bawezezza ennaku 180 mu kolokooni ate nga amateeka gatugamba bwe baweza ebbanga eri balina okuweereza fayiro mu high court okusobozesa okubawa gye bayita mandatory bail. Tumaze ebbanga tukimusaba era ne tumukootingira amateeka agalaga ekyo leero akkiriziganyiza naffe n'atugamba nti fayiro ddala yagiweereza mu high court tusobole okuba ntusaba bail. Ekyo naffe kigenda okukola empapula z'abantu baffe ziriredde tugenda kuziteekayo ate twekakase nti tulwanirira eddembe lyabwe okuba nga baweebwa bail kuba ekyamazima bamaze emyezi kati tugenda mu myezi 10 nga bali ku alimanda ate nga amateeka gatugamba ennaku 18 so tugenda kugenda mu high court tugende naye okuba nti etambudde nga kooti ezawudisibwa kubanga bantu baze tufollowing emisango gy'abaana bano nga gitambula mu ntambula ey'ekibogwe ennyo etteeka ligamba nti tuleenjawulo nga busibe naye it is forth and back kubuzaabuza naye ekisinga otuzaamu amaanyi ngaffe bannannyini bantu baffe bano kwe kubeera nti abantu bano tebalina bujulizi gavumenti erinawo bujulizi bw'amaanyi bwereeta mu kooti era tewaliwo nsonga lwaki abaana bano tebabata ne basobola okuba nti bagenda bakakalabya emirimu gyabwe. Tusuubira tulina essuubi nti amazima tegasobola kwekweka galwawo buli kukola kye kutuuka naye essaawa yonna tusuubira nti kubanga tebalina bujulizi wabula kati usanga otambulira ku mbeera ya bumenyi bw'amateeka naye nkakasa bulungi nti essaawa yonna ate era nga mbadde kubeera nnyo omusango guno kusooka kwa byonna nze ndi musanyufu nti at least for the first time nti abasibe baffe tubalabyeko nti babaleeteddwa ate kooti nekkiriza nti eno kooti erina jurisdiction abantu bano balina okutwalibwa mu ICD court era nga gye basobola n'okusabira kubanga tubadde nga abali mu katemba okusabira wano beero nga kooti erina jurisdiction ekyo kirwadde nga abazannyamu obuzannyi naye kati kooti kekkiriza nti no bagende ku ICD ndowooza kigenda kubeeramu n'essuubi nti n'abantu baffe bajja kufuna beero babeere nga bawoza okuva awaka so fast not too bad twongere mu bwongezi maanyi kulaba nga tubanja abantu baffe tulabe nga bafuna obutaala. N'atandika okuwuliza omusibe omu ku omu oluvannyuma n'afuna ensalawo gy'aba awadde abantu naye olwaleero abasibe baffe baleeteddwa naye era bwe baleeteddwa mu kifo ky'okubalabira mu kkooti abazizza eri mu kyembaazize kwegamba ng'olaba waliwo katembatemba atambula atategeerekeka
naye ebyo byonna byonna tubimanyi nti mizannyo gya nakyemalira kyetulowooza nti ye kyafuba okukola kudemoralizinga abawagizi baffe kubanga abantu b'okutte ne bamala ebbanga eryo lyonna nga tebalina bujulizi kyabulabe eri eggwanga lyogamba eritambulira ku demokurasiya abantu bakwate balajjayo obukakkafu bafune eddembe lyabwe ery'okuwulibwa oba basibwa bakole ki basibwe naye famire zaabwe ziri mu kubonaabona ebintu ebyo baali bakola byonna bifudde biweddewo nga tolina nsonga ebasibya naye olwaleero tufunyemu essuubi nti bagendagenda mu Kkooti bavudde mu kkooti eno erimu katemba bagende mu Kkooti okusobola okufuna eddembe lyabwe. Ugamba otya? Sina tabu. Ensonga ozirabye otya ggwe? Ensonga ekyamazima eggwanga mwe tuli mu buwambe bwe nnyini era tetufunanga nameefuga n'ebikujjuko ebyameefuga biveewo kubanga n'ebitongole ebya gavumenti tebikyakola mirimu gyabyo mu bulambulukufu. Amateeka ga kkooti mulina kutuula mu chambers ne muwulira wamu naye nga bwe boogedde nti omulamuzi abatutte eri mu bulikonda oba mu nkuubo gyaweeredde ensalawo ye n'awa father mention nti bajja kudda ennaku z'omwezi 18 weero tusiko walinze nti basindise fayiro mu Kkooti kyetubadde tuyayaanira kubanga ebbanga lyaggwayo dda tebalina okubanga bajjamu eno kkooti ya wansi kama mulungi babasindise naye ate era bakyalina kubeera nga balipootinga wano ku Zoom mpaka lebanaabakomitinga kati twebaza Katonda ekyo kibaddewo naye nga obulamuzi ekitongole ekiramuzi tekikyalina nkola ya bulamuzi ekyamazima tuli mu buwambe Museveni mufo ky'okukola ebintu ebigasa eggwanga adda mu kwebaza mbu eyasse Lwomwa n'amuyita n'amuwa n'emmotoka fe abaana baffe be batta gavumenti ye bennyininyini abantu baba batta abalemezaayo obbaleeta mu mateeka bakwatibwe bavunaanibwe lwaki batta ba NUP balita Nabukenya basenteza batumibwa gavumenti ya Museveni ye nnyininyini kakati n'olwekyo naffe